Embera y'obunkenke mu Uganda kakati egenda esajjuka busajjusi ampuliriza. Wulira amawulire agavudde mu ggwanga erya Congo agatawomesa nnakabululu wakati wa pulezidenti w'eggwanga erya Congo ne pulezidenti wa Uganda Museveni bahabulwa. Era nga mwami Museveni akyalemedde ku nsonga emu ey'abayeekera aba ADF. Kakati ebigambo bino byajja wiiki ewedde President Museveni bwe yavaayo n'akakasa ensi nti abayeekera ba ADF bano abajjajjo bya Uganda mbu amakanda baatandikira ddala okubeera nga bagasimba mu ggwanga erya Congo nga bano mbu President Kabila eyali akulembera eggwanga erya Congo mbu ono yabawa omwagaanya basobole okubeera nga basinzira eyo bajjajjobye ensi Uganda nga basinzira mu kitundu ekya North Kivu ne Ituri. Ono agamba nti bano baafuna amakanda era nga President Kabila ono w'eggwanga erya Congo mbwe yabawa omwagaanya batandika okubeera eyo nga beegiriisa ne batandika okubeera nga balumba eggwanga erya Uganda. Kati amawulire gazze nga Kabila azze bubi nnyo okulumba mwami Museveni mu bigambo bino ate byayogedde. Kakati abakulu n'abakulu nga boogera ampuliriza olina okubeera ng'owuliriza. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo ku lutimbe gagadula Eke TV kankusabe n'obwombe video yaffe nga bulijjo giwe ekigalo oba gye tuyita like esobole okubeera ng'efuna mileage. Kakati ompyo subscribinge boti okonene kade video zino ziteekayo zireme kubeera nga zikusuba. Kakati gwa sharinga waka waffe ku Eke TV akalango ka Eke TV kalekeemu abantu bajje ku Eke TV Media Uganda basubscribinge basobole okubeera nga beenogera ku waka. Kati wulire ebigambo bibino. Mwami Museveni yavuddeyo wiiki ewedde n'akakasa ensi eno n'agamba nti President Laurent Desire Kabila yali akulembera eggwanga erya Congo yavaako ye yakwata abayeekera ba ADF ono n'abawa omwagaanya mu bitundu bya Ituri ne North Kivu okubeera nga babeesinga eyo nga bateekayo zi kampu zaabwe basobole okubeera nga basaasaanira ensi eno n'okujojobya ensi Uganda. Kakati ono agamba nti bano baafuukira ddala batujju kubanga babeera eyo mbu baafuna omwagaanya okubeera nga batandika okubeera nga basima ebyobugagga eby'omu ttaka eby'ensi eya Congo ne babeera nga basobola okubeera nga babitunda ne bafunamu ssente. Era bano mbu batandika n'okubeera nga batunda embaawo ne bafunamu ssente. Kati bino byonna okubeera nga babikola byabawa omuzinzi ne ssente n'okubeera nga bagaziya beesi zaabwe okubeera nga bakwatagana n'abayeekera abalala nga aba Al-Shabaab ne Al-Qaeda okutandika okubeera nga bajojobya ensi eno. Njagala ojjukire obulumbaganyi bwonna obuzze nga bukolebwa mu nsi Uganda babuteeka ku ADF. Ab'amagye abakungu abamu baziba ku bw'amasasi ne battibwa okugeza nga Kaweesi, Kirumira n'abalala bagamba nti bali bayeekera ba ADF. Weewaawo ennaku zino ekya ADF kyasirikamu kubanga kkooti yavaayo n'egamba nti ekissa emisango gya wano e Uganda buli muntu attibwa bagambirawo nti ADF nga n'okunoonyeza tekunaba kubeera nga kugenda mu maaso. Kakati nno munnange ebigambo bino mwami Museveni yayogedde n'agamba nti singa teyali President w'e Congo amayiddwa nga Laurent Desire Kabila eyavaako ku bukulembeze kuleke kuddeko President yaliko kati Felix Tshisekedi Tshilombo abayeekera ba ADF tebandibadde na muzinzi na mwagaanya kubeera nga munnange bajjajjobya Uganda. Njagala okkirize oba ampuliriza ojjukire nti mwami Museveni yatugamba yasindika UPDF mu ggwanga erya Congo gye buvuddeko ebirenga erumba abasajja bano ba ADF ebakuba kibwatukira nga tebategedde era ensonga lwaki teyalangirira nga abasajja ba UPDF bagenda kulumba eggwanga erya Congo n'abasitwala mu kasirise. Era agamba nti ono baakola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga bakuba abayeekera ba ADF ne babamalawo bonna ne wasigalawo basatu bokka abaasimatuka ne badduka. Kakati ate gye buvuddeko nakolera akatambi wano nga kigamba nti ku booda ya Uganda ne Congo mwami Museveni yadde amaze okubeera nga akulumulula amagye n'ebyokulwanyisa ng'ono amaze okubeera nga afuna intelligence oba abambega be nga bamugambye nti waliwo abantu abasaze nga bava mu ggwanga erya Congo nga bayingira Uganda abatalina na biwandiiko. Era ogendo kakana bakwata abantu abawera 35 abaali batalina biwandiiko byonna biboogerako nga baali bateeberezebwa okubeera abayeekera ba ADF. Ampuliriza. Kakati nno bino oluvugudde mu President Kabila eyali oggwanga erya Congo n'avaayo n'asekerera mwami Museveni n'agamba nti ye yeewuunya omusajja nga mwami Museveni okubeera nga ayogera ebigambo ebitaliiko mutwe na magulu. Era ono agamba nti abayeekera ba ADF tabasenzangako ye nga ye wabula yafuna amawulire agaali galaga nti mu bibira by'e Congo mu North Kivu waliyo abayeekera. Era ono agamba yategeeza international communities omwali UN, omwali European Union, African Union n'ebitongole ebirala byonna n'abiga nti bannaye mu nsi yange mu kibira ky'e North Kivu eyo Ituri waliyo abayeekera
abatategeerekeka bwe mba mwina kye musobola okubeera nga mukolawo mukikole musobole okubeera nga mutaasa ensi eno. Era ono yayongeddeko n'alumiriza nti tewali muntu n'omu atabangudde eggwanga lya Congo, tewali muntu n'omu atabangudde eggwanga lya Congo naddala ebitundu by'e North Kivu okubeera nga abawuddeyawuddemu nga President Museveni bw'akoze. Era ono agamba nti omuntu akoze omulimu ennyo ogw'okujojobya eggwanga erya Congo n'okubeera nga ayawulayawula mu bannansi, Mwami Museveni akwata kyakumwanjo nnyo. Wabula ampuliriza njagala okimanye nti abayekera ba M23 abali mu ggwanga erya Congo era mu bitundu bya North Kivu kigambibwa mbu bawagirwa gavumenti ey'eggwanga erya Rwanda. Alipoota nnyingi zize nga zifuluma nga ziraga nti bano eggwanga erya Rwanda lye libawagira. Wabula ate ne mu kuvaayo kwa General Muhoozi Kainerugaba n'atwitinga naga nti abayekera bano baali balina ebbeetu okubeera nga balwanirira eddembe lyabwe mu nsi ey'e Congo. Kakati ebigambo bino abantu bangi babikuba mu toshi ne bagamba lwaki omukulu nga generaali ow'ensi Uganda alumirirwa ensi nga Congo okubeera nga abayekera baayo baagala okubeera nga bakubwa. Jjukira nti ono yagamba nti okugobayo abayekera bano ku kifuba tekijja kumalawo mirerembe, wabula balina kubeera nga bateesa nabo buteesa kubanga nabo balina eddembe lyabwe ng'abantu. Kakati abakubi ba tooki nga ku EKTV baga nti lwaki General Muhoozi Kainerugaba yayogera poyinti eno kiki yali ategeeza, yali alina sapooti mu mutima gwe nga wuli yagala abantu bano babeerewo oba kubanga alipoota zonna alipoota okuva mu ggwanga erya Bufalansa, European Union ne UN zaavaayo nga ziraga nti President General Kagame ow'e Rwanda, President Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda ye yali emabega w'obuyeekera buno bwonna bwonna obwali bujojobya eggwanga erya Congo. Ampuliriza kakati nno mu ngeri y'emu President Kabila avuddeyo misana tteke n'akirumiriza n'agamba nti ye omuntu atabudde eggwanga erya Congo ye President Museveni kubanga ono agamba nti yali yebagulizaako dda ebitongole bino era kyova olaba UN yavaayo n'amawanga amalala n'Amerika ne babeera nga ADF bagiteeka ku nninga. Jjukira nti ADF yali yakulembera omusajja amanyiddwa nga Jamiru Mukulu okusinziira ku mawulire agetufuna wano. Kakati Jamiru Mukulu ono ye yakwatibwa dda era nga ali mu kkomera mu upper prison Ruzira gye yasibibwa. Naye ate ekisinga okwewuunyisa buli lunaku olukya aba ADF beeyongera maanyi, aba ADF beeyongera bungi. Kakati ne twebuuza bwe kiba nga omukulembeze waabwe yakwatibwa n'asibwa abasajja bano amaanyi bagajjawa nga ne President gwe bagamba Kabila eyali abawagira yavaako dda kuliko President mulala Felix Tshisekedi Tshilombo akulira eggwanga oba akulembera eggwanga erya Congo kati. Era nga ne UPDF eno yagenda dda mu bibira by'e Congo, ebitundu by'e Congo eyo okubeera nga efuukuuza n'okubeera nga esaanyawo ADF. Kakati UPDF banga yagenda era nebeera nga efaakuuza ng'erumba ng'esaanyawo ADF. Abasajja bano aba ADF kakati abeeyongera okumerukawo buli lunaku olukya ne batatuva ku mumwa ne babeera nga bajojobya bannayuganda n'okubeera nga batweraliikiriza bo bavaawa. Bwe kiba nga ekitebe kyabwe kyali mu ggwanga lya Congo era nga UPDF yagenda ne basaanyawo era nga nakati ekyaliyo tevangayo, abasajja bano bo bavaawa. Bwe kiba nga Congo tebakyaliyo bwe baba nga Congo gye bali nga bakyaliyo, UPDF ekola kye Congo kubanga kyagitwala kukuba ADF. Kakati banga ADF ekyasobola n'okufissaawo obudde neyingira mu nsi Uganda netta n'abaana abasoba mu 44 mu ssomero wali eri mu bitundu by'e Kasese nga bafuna n'obudde obubasala nga abasala embuzi ne bafissaawo n'obudde abalala ne babawamba ne babayingiza mu ggwanga erya Congo ate nga gye babayingiza ye wali UPDF ate yagenda okubalwanyisa. Kakati weebuuza ekituufu kye ki ku ffembi oba ku ffenna ani abuzaabuzaani era ekituufu kye kiriwa bwe kiba nga abasajja bano twabazingiza nga Mwami Museveni bw'agamba. Honorable Ssemujjunganda yatugamba nti Mwami Museveni yagamba nti abasajja yabalumba e Congo n'abakuba kampu zonna n'azisaanyaawo n'abamalawo. Kakati bwe kiba nga yabamalawo UPDF ekola kye Congo bwe kiba nga abasajja bano baggwayo. Era kakati ekibuuzo ekirala abasajja bano aba ADF abeeyongera okumerukawo enkya n'eggulu nga tubawulira era ng'ate bava mu bitundu bya Congo ne bawamba n'abantu ne basala ne baddayo e Congo. Kati UPDF e Congo gyeri eri mu bitundu birala nga n'abasajja bano bali mu bitundu birala oba waliwo okubeera nga tewali kukwatagana kutuufu ne miscommunication eriwo wakati awo. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo ku lwa EKTV News Team okubeera nga mbadde okutangazza mu nsonga zino ampuliriza. Nsaba Mukama Katonda akumpere ebirungi ebisinga obugulu bw'eggongolo era akunkuumire enkwegezi berenga zikyakubira enduulu. Kale ompya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe guno
okone ku kadogwa AKTV waka ngono gutekayo abere nga takusuba awangale Ssaabasajja Kabaka agunde gunde.